Nze nandibadde lwaki nkampeyinga ku lunaku lw'okulonda akalulu akaali keeyerudde nga n'omutaakalaba nti Nalukoola yawangula. Abaakola ebikolobero ate kati ne bawaaba mu bbanga eri ery'okupapirira nti ate bawangule. Omanyi ow'empaka akunama ebiri bwe bamugamba ng'addamu ng'akunama ne bano kye baliko. Olwayo ne bwe tuba baakuddayo mu kalulu tebatusobola tuwangula. Nti kikyamu okugamba nti ate defender yakubye striker endobo. Ate n'ogamba nti goolo njazaamu kubanga defender agambye nti yakubye endobo. Anti obujulizi olina obuleeta. Kati tewaali bujulizi bulaga nti Nalukoola yakampeyinga. Nambi alina waakulagira nti Nalukoola yaleeta bakifeesa abayonoona ebintu. Bakifeesa abajja n'ab'amagye. Nalukoola yalina amagye. Bakitaabe be balina amagye. Omubbi yagoba nnyini bintu. Okiraba? Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo bw'agambye. Maama bo baatudde ddi. Commission yatudde ddi. Kuba commission si chairman wabula commission. Commission yatudde ddi eya muwendo gw'abantu abo okubanga baasazeewo mangu ago. Babadde balinda bulinzi simu nga balina we batudde kyabadde kiti ekyo. Abakazi ababiri omu ngabbye amatooko gatunda mu katale n'agabbye okuliisa abaana enjala betta. Bwe baba babawa ebibonerezo babawa byanjawulo. Nsaba alowooze ku kino nti abalonzi b'e Kawempe North basoba mitwalo 19 naye abajja okulonda tebawera mitwalo 3. Emitwalo 16 bw'oba otunuulidde voter turnout yali 14 n'obutundu 4 ku buli 100. Kitegeeza era n'omutwalo gumu mu akakaaga tebandizze bateekeko percentage ku buli 100. Ate omutwalo gumu mu kakaaga tebasukka 7 ku buli 100 ey'omuwendo gwonna ogw'abalonzi ba Kawempe North. Okiraba kati nawo agende mu figures azibale. Ekirala Nalukoola yali nga awangulira ku nka mu 3 n'ekitundu ku buli 100 Nambi ng'ali mu 33. Kakati Nambi ne bwe waali muwadde nga genze ku vote turn out ku mutwalo gumu mu kakaaga ye ne tumuwa percentage ya Nalukoola eyankaaga mu n'ekitundu ku buli 100 era Nambi teyali wangudde waawo. Jukira nti akalulu tekaalimu babiri bokka mwalimu abalonzi abeesimbeewo 10. Yalowooza nti omutwalo gumu mu kakaaga Nambi yali adde agufuna. Alina ne we yafuna 7 ng'ate DR fomu yaffe eraga birala. Alina we yafuna 4 nga DR fomu yaffe eraga birala. Alina we yafuna 3 nga DR fomu yaffe eraga birala. Naye baali basena jengo twasigala fe abawangula ne tumuleka. Sejjirinya yafuna emitwalo 4 nga mu 12. NRM neefuna obululu kakaaga. Kakati gwolowooza okuva mu 2021 okutuuka mu 2025 NRM yali yeeyongedde obuganzi mu Kawempe North nga baali bamaze n'okubba amabaati n'ebirala ebikolobero bye baakola. Eyo waliyo omupiira Igara ne Sheema ne bagwa draw. Penalty bwe zajja ne wabaawo entengereze gwe zaakwata n'atoolawo omupiira n'adduka nago nakati teguggwanga. Kakati ani yabbawo omupiira? Tukimanyi nti tutera okulonda ne batabala bivudde mu kulonda mu districts ezimu naye ne balangirira. Nkyaliwo ssebo kukaaba mpummuzaamu ne mmala okwogera nammwe kuba ensonga nkulu nnyo. Naye munange ekigambo kino kigamba abantu abampuliriza nti nze sirinaamu kutya kwonna wabula twafunye bufunyi mu kisanga na North okwolesa ebikolobero by'abo abali mu buyinza. Osibyeyo tya mpulirize yakoze olwaleero weebale wonna w'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo, studio za Radio Simba. Weebale ampuliriza ennaku z'omwezi 26 ndi mutuufu. Ndowooza zeezo 26 omwezi gwa May ne guno gulabika gutulabyeko. Abalamu mwebaze Katonda okubeera abalamu.
abalwadde katubasabire omukama abasuuse kyonna ekisoboka mu mbeera zonna. Ampuliriza akawungezi k'olwaleero lunaku lwa bbalaza. Mu mbeera endala nandibadde ne Honorable Betty Bakireke Nambooze namusabye anyweyo ku mazzi olwaleero alundekere. Manyi twalanze olubereberye ne tulanga Mathias Nsamba Mpuuga nti ajja kutwegattako naye oluvannyuma ne tumusaba ajje ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Olwaleero tuyina mukulu Elias Nalukoola Luyimbazi ali ku hijja e Saudi Arabia. Twayogedde abaana bagezaako wano mu connecting nga network ebadde ekyali si nnungi nnyo. Ampuliriza olwaleero nga bwe tutambula kooti enkulu mu Kampala lwesaze omusango ogwawaabibwa Hajati Nambi ng'awaabira Elias Nalukoola Luyimbazi ku musango gw'ebyokulonda. Nambi yawaabira Electoral Commission n'awaabira ne Nalukoola. Naga nti bano baafutyanka olukulonda ne bagwa ne mukati. Wetwogerera ampuliriza omulamuzi yabaga nti ensala ya jjajjiwa on notice nti ajja kubategeeza ddi lwaliwo ensala ye, era yabakakasizza ensala ye n'agiwa olwaleero. Ensala ye ebadde ya kuweereza mu bbaluwa eya email n'agibaweereza n'abaga nti bwe biti bwe bifaananye. Ebiwanvu n'ebimpi tugenze okuwunzika ng'omulamuzi amaze okulangirira ng'agambye nti okulonda akusazizaamu. Ensonga ezisazisizaamu okulonda wamu n'endala omulamuzi agamba nti among others naye zino wammanga ebbiri for two main reasons. Esooka nti abalonzi 1,640 mu constituency nga mwe muli ne Farida Nambi Kigongo bagibwako eddembe lyabwe ery'okulonda. Ekigambo ky'oluzungu akozesa disenfranchised, nti ekyo kya affecting results mu ngeri ey'amaanyi ennyo. Naga ensonga ey'okubiri, Elias Luyimbazi Nalukoola yakuba campaign ewambogo ku primary school ku lunaku lw'okulonda lwennyini. Kale n'olw'ensonga zino ebbiri okulonda akusazizaamu. Nti among others olw'ensonga zino ebbiri okulonda akusazizaamu. Ampuliriza Electoral Commission eya mukulu by'abakama yoneddiramuwo mbagirawo naga nti okusala kwa kooti tugulabye. Jjukira nti Electoral Commission yali paate ku be baawaabira. Naga nti okusala kwa kooti tukulabye era tukutegedde era tukwetegereza. Naye mu bigambo byagamba, we shall not appeal court decision in Kawempe by election. Shall tetujja kujulira nsala ya kooti mu musango gwe Kawempe. Kitegeeza nti Nalukoola yaba asigadde okujulira mu musango guno. Ampuliriza alina okujulira mbagirawo naye wenzijidde mu studio nga bannamateeka ba Elias Nalukoola bamaze okuteekayo notice nga bategeezezza kooti nti tuteekateeka okujulira mbagirawo era tulinze ensala ya kooti kubanga okujulira kwabwe balina okufuna ensala ya kooti ejjudde. Bwe bagifuna olwo ne balyoka bajulira. Ampuliriza mu mbeera eyo kati balooya ba Elias Nalukoola balinze baweebwe ensala ya kooti eno yonna. Bamaze okuwandiikira
bawa notice of appeal simanyo beno ebeera egenda wali naye Elias Nalukola versus Nambi Kigongo take notice in that the appellant Luyimbazi Elias Nalukola is dissatisfied with the judgment of the Honorable Justice Bernard Namanya from the High Court of Uganda Civil Division on that date and intends to appeal to the Court of Appeal in Uganda the judgment passed against the appellant. Ampuliriza kino kye kitegeeza ndi mu mbeera eno okujjako ngeri yekikyuse ebyakuno bimanyi okukyuka bwebanga teriyo kikyuse mu mbeera eno kiba kitegeeza nti Nalukola asigala mubaka wa palamenti okutuusa okujulira okwo lwe kuliwulirwa ne kuggwa. Nkiddamu okutuusa okujulira okwo lwe kuliwulirwa ne kuggwa. Mu mbeera ezo tulina be twalaba abaabeerayo mpaka abajjukira ndowooza gwali musango gwa Reverend Peter Bakaluba Mukasa yalwirayo ddala mu kujulira oluvannyuma lw'okujulira ani omulala gwe nzijukira naye yalwayo naye nga mu mateeka ga kuno etteeka ery'okulonda ababaka ba palamenti ali nga tajja ampuliriza baŋŋambye nti omukulu asoose kusaala kamalirize swala ey'obudde buno alyoka atwegatteko mbale nga nti ate abadde atya naye amateeka ga ebyokulonda mu kawaayiro namba 81 clause esooka eyokubiri Aganti, whenever a vacancy occurs in Parliament, the clerk to Parliament shall notify the Electoral Commission in writing within 10 days after the vacancy has occurred. And a by-election shall be held within 60 days after the Electoral Commission has received notification of the vacancy from the clerk to Parliament. Mumbereno, munaku 10 oluvannyuma lwa Parliament okutegeezebwa. Parliament etegeezebwa kooti kati wano. Kooti eweebwa oluvannyuma lw'ensala yaayo ewandiikira clerk to Parliament. Nemutegeeza nti wategedde ku musango ogubadde eno nti ekawempe twalese tewaliiwo omuntu era teriiyo kujulira kuliyo bwebanga teriiyo kujulira n'olwekyo ekifo kyayo kikalu omubaka abaddeyo abeera olwavuddeyo oluvannyuma lwa communication eyo Parliament eweebwa ennaku 10 okuwandiikira Electoral Commission. Oluvannyuma lw'ezo ennaku 10 Parliament bwe wandiikira Electoral Commission, ye Electoral Commission neweebwa ennaku 6 z'emyezi 2 okutegeka okulonda. Where the seat of a member of Parliament is declared vacant by court, the registrar of the court shall transmit to the clerk of Parliament by a copy of the judgment of the court within 10 days of the declaration. Kitegeeza okuva olwaleero obala ennaku ezikola 10 kooti esuubirwa okubeera ng'ewandiikidde clerk to Parliament. The clerk to Parliament shall notify the Electoral Commission in writing of the vacancy within 10 days after receiving. Kitegeeza mu nnaku 2 okuva kati Electoral Commission yandibadde efunye. Notwithstanding clause 2 of this article, a by-election shall not be held within 6 months before holding of the general election. Ampuliriza kano kakulu. Di bino byonna nga bibaddewo oba tebibaddewo tejja kubanga kalulu kanvuunula bibya by election mu myezi 6 okutuuka ku general election. General election olwaleero tuli mu June, ndowooza tusussa mu 6. okujulira kuno bwe banaamala okukuteekayo bino wammanga njagala nnyo obiwulirize gwa mpuliriza. Kawempe mwabali ekawempe abakuba eggalabi bajja tulaba
oba bannambi oba bannalukoola mweteeketeeke kisoboka oluvannyuma lw'ensala ya kkooti ejulirwamu nti singa omusango guno gugenda mu kkooti ejulirwamu ne guwozebwa ebbanga lye gunaawozebwa olwaleero tutandika June eno process bwetwalayo ennaku 20 n'abafayiringa ne bafayiringa mwezi ennaku ekitegeeza ndi mu Julayi bwe banaaba bamaze okufayiringa tuba tusigaze emyezi 6 wakati wa Julayi ne Desemba. Empoza singa omusango gutwala emyezi 2 Kawempe tegenda kubeerayo kalulu kanvuunula bibya. Okulonda bwe kubanga kwa mwaka gujja mu February singa Elias Nalukoola ajulira okuwoza ne kutwala emyezi 2 gyokka ne bwe guba gumusinze yayinza okuvaayo mu palamenti naate n'ennambi tajja kubanga okulonda kuba kubuzaayo emyezi 6 oba n'ennaku ezitawera mwezi tyo kale kiba kitegeeza nti Kawempe ono oyinza omujjayo n'omufiiriza naye yinza obutabaayo kulonda kulala mpuliriza rutini eyo ntaputa yange ya muntu wa bulijjo si ya munnamateeka Nalukoola bw'anaamala okusaala yajja tuwa entaputa eyiye eyagenda okujulira ampuliriza kino kisinziira ku liri etteeka lyenkusomedde kiva mu Parliamentary Elections Act ekyogera ku kulonda omubaka wa palamenti nti omubaka wa palamenti anaalondebwanga mu 84 batunnyonnyola bw'anaalondebwanga ng'akalulu kasaziddwamu naye ne batuwaayo caveat wali agaa nti notwithstanding clause ezo waggulu a by-election shall not be held within 6 months before holding of the general election. Bw'eneebanga ebula emyezi 6 okutuuka mu kalulu akabonna tebeerengayo by-election. Kati wano tuli ku kalebwerebwe twetaagayo emyezi 2 tubeere nga tusaze layini. Ampuliriza Lutindo ali ajja kunnyonyola akubira Honorable Nalukoola naye ebyeswala abitegeera yajja kunnyonyola etwala budde bwenkana ki era tumuconnectinga ddi gwampuliriza wonna w'osinziira okuwuliriza tuwuli eryambuuza lwaki y'ennambi tewamuwadde mukisa actually Hajati Nnambi twamukubidde naye teyakutte essimu. Hajati Nnambi twamukubidde naye teyakutte essimu. Mugerwa Ramadhan yabadde ambuuza n'ekibazo ate kati kibazo ate n'ekibazo Simba ne opposition ye lwaki Hajati Nnambi temwamukubidde. Actually Hajati Nnambi twamukubidde enfunda ne tugezaako okumufuna twabadde tulowooza nti oli bwali eri ku ssimu ono ajja kubeera wano mu studio tubeere nga tukwatagana. Mpuliriza Secretary General wa NUP mukulu Lewis Lubongoya ng'aga nti eno president esetingibwa eri very dangerous. Kitegeeza nti gavumenti bw'eneebanga tekwagala esobola okuteekawo agalenziga kawuula ne gayiwa okulonda ne bagiwawaabira mu kkooti nekkiriza ebigenze mu maaso mu mbeera eyo. Mu kukkiriza okwo okusibanga okulonda kusaziddwamu nti yo yekkiriza nti atwalemereddwa ate guno si gwe mulundi ogusoose newankubadde ku luno sirowooza nti Electoral Commission bwe yali mu kkooti yakkiriza nti yalemererwa okutegeka nsuubira yawoza bulungi naye omulundi ogw'emabega sigujjukira naye asobola okumpeereza wano n'ampeereza. Electoral Commission mu mpaaba efaanana wano
bagiwawaabira n'omuntu gwe wawaabidde yo electoral commission bwe yatuuka mu kkooti n'egamba weewaawo byatulemye tetwategese nga bwe twabadde tulina kukola ki kutegeka newankubadde nti omulundi ogwo kkooti yagaana okubawuliriza nga bwe baali bagambye. Ampuliriza Lutindo. Tugenda kwegattibwako Honorable Elias Ruhimbazi Nalukoola. Abamukubira essimu bali wano bayimiridde balinga abakuumanze. Ndowooza bagamba nti omusajja ayinza okwekyusa. Ampuliriza onaga nti ekyo kyeraliikiriza nnyo abagenda mu kulonda nti electoral commission eyinza okukkiriza eyinza okuleka nga ddala wawangudde mu butuufu bwayo naye neekola ebyo ebyekyennyume w'etteeka kye bikkiriza okukkakana nga ggwe eyawangudde ensobi za electoral commission zikutadde mu katyabaga. Mu mbeera eno baasazaamu ebitundu ebimu awalonderwa olw'effujjo ly'abakawuula ne bakanyama abajja ab'enjawulo mu kulonda okwo n'eri awaayita abajaasi naki mu kugenda okukugira kuti nga ow'amangu agamba tubawonye babadde bagenda tubbira wano naye tubawonye ezo zisaziddwamu. Ate kkooti yo kwe yasinzidde nega nti mu kusazaamu zino muba musazizza muba mugjeeko abantu eddembe lyabwe ery'okwetaba mu kulonda. Ndabyeyo ababadde babuuza ebibuuzo nkirabye nnyo ku mikutu egy'enjawulo egya internet nga balaga Nambi Farida ng'akutta akalulu ava okulonda ng'olyaga nti kakati ono baamuggyako batya eddembe lye ery'okulonda ono ani alonda mu bifo ebyasazibwamu. Kigambibwa nti naawo Nambi we yalondera wasazibwamu. Kiba kitegeeza nti n'olwekyo newankubadde wali ttiiki yagiteekawo aba talonze. Kitegeeza nti n'olwekyo teyalonda. Ampuliriza eno ntaputa kyovola nti njagala Nalukoola ye munnamateeka ampe ennyinyonnyola njogedde naye nga mugumu era nanga nti mu mbeera ye yandiroozeza ekyandibadde ekyangu kuddayo mu kalulu zaabika emipiira nti naye alina obuvunaanyizibwa eri bannakawempe abaamuwa obuwanguzi obwo okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Kale n'olwekyo ajja kujulira olwo balooya be babadde tebannateekayo kusaba kwabwe kuno kwe bataddeyo nti bajja kujulira. Ampuliriza Lutindo. Aliwa na akuba essimu kamala okuba obulango buno tukomewo ne Honorable. Hello Sebo. Honorable Nalukoola osibye otya? Sibye bulungi Sebo, sibye otya munnange. Gye tuli Sebo, abawuliriza ba Simba bakuwulira buterevu. Manyi nti tukyankalanyiza omulimu gwo ogw'okusinza obudde buno naye tutambule. Era weewaawo nange mu nsaasire alwisizaamu tubadde tuli mu kusaala eswala eno ey'akawungezi Magali Sebo. Honorable Nalukoola nga bwe nakubidde essimu bwe nakutegeezeza ate mmanyi baabadde baakutegeezezza dda kkooti egambye wakuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda mwalemesa abannakawempe 16,000 okwetaba mu kalulu eddembe lyabwe ne libaggyibwako. Kale n'olwekyo akalulu kammwe kafuule fuffululufu. Sebo. Kati awo ekiddirira ekisooka omulamuzi alina ebbeetu okukola bw'aba alamula. Era kyova olaba nga wabeerawo ebbeetu eryoyo abasingisiddwa omusango okujulira oba omulamuzi ono aba awulidde singa akola ensobi ng'oyo bwe yalikola oyo omwami gwe bayita Benjamin Bernard Namanya. Tuba tulina ebbeetu okujulira bwe tuba twagadde
mu ngeri y'emu era tusobola okusalawo okuddeyo kuba abaatulonda tebafanga gye bali ab'Ekawempe North ne baddamu ne batulonda kisoboka lwaki yakola ensobi tukampeininga lwa kulonda era tewali bujulizi bwaleetebwa ku nsonga eyo naye olaba nti abaddewo mu kusoomoozebwa kuba abadde okupapirira okutambika gwe wawulira ddi ku musango gw'ebyokulonda bulirwa mu sabbiiti 2 ne gubawo ebyo n'abajulizi yatuma omukisa obbakuyabona obululu bwakugamba nti omudumu kakaaga ekyo kikola ebitundu ebitasukka ku buli 10 ebyabalondekawempe abalonzi bano basukka mu 1,000 kale bwe tuba twagula yonna ani akugamba ogumwakaaga gwasobola kubazanami ekyokubiri bajja okulonda bajja nga bali 10 n'obutundu 4 ku buli 100 kitegeeza n'omutwalo ogumu mwaka akaaga bonna tebalize twalizeeko katundu katono olw'okuba abali gavumenti baateekawo embeera embi ey'okutulugunya abantu obbakuba emigo okufuya bannamawulire Hello, Honorable. Hello. Tujja kuddamu tumufune. Yes, sabo. Nze nandibadde lwaki nkampeininga ku lunaku lw'okulonda akalulu akaali keeyerudde nga n'omutaakalaba nti Nalukoola yawangula naffe kye tubuuza ebyo byekwaso okukuswa NRM kweyongera okwolesa ensi era nze ekisala sigirinaako mutawamu beetuwadde omukisa okwongera okwolesa Nakavundira ali mutongole bya gavumenti nga n'ekitongole ekiramu bwekiri eyolesa obuvundu obuli mu kibiina ky'NRM bongedde okweyonseka wansi bisooto ettutumu libaweddeko abaakola ebikolobero ate kati ne bawaaba mu bbanga eri ery'okupapirira nti ate bawangule musajja mukulu yakatuusa okwemulugunya kwe eri ensi eno ng'ayolesa okwejjusa olw'ebikolobero byatukoze ate kati atuwongedde ekikolobero ekirala baleke beeyanika ensi balabe omanyi ow'empaka akunama 2 bwe bamugamba nga addamu ng'akunama ne bano kye baliko olwayo ne bwe tuba baakuddayo mu kalulu tebatusobola tuwangula nze nebaza Katonda nti ffe abamu ab'Akawempe North ffe abamu ku abo baayisirizaako okwongera okwolesa ebyonoono by'NRM. Honorable, ekibuuzo ekisooka mbadde ntunuulira wano etteeka ly'okulonda eriragira okulonda ababaka ba paalamenti nenfunamu okweraliikirira bannakawempe tebasibanga tebalina mubaka whatever the decision kubanga ekisooka nti mu kujulirako singa kulemerera mwandibadde muddayo mu kulonda naye wati ate nga tusigaze emyezi egitawera 6 okutuuka mu kalulu etteeka liraga nti bw'oba ekisookera ddala bwe baba bajjayo omubaka wa paalamenti kiraaka alina okuwa notisi ng'agiweereza akakiiko k'ebyokulonda mu bbanga lya nnaku 10 okuva ku lunaku lwafunye okumanyisibwa nti ekifo kyereere akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekateeka okulonda mu bbanga lya nnaku 6 okufa lekamanyisiddwa okuva mu wakiraaka wa paalamenti naye ate
abajiddwayo singa ajulira kati nganze bwe nsalawo okujulira okujulira kwange kukozesebwanga okuyimiriza okussa mu nkola ensala ya kkooti nsigala ngenda mu maaso okukola emirimu gyange gy'oli nga ninga ataawawaabirwa naye bwe nteekayo okujulira okwo nyina okussaayo empapula eziraga okujulira mu nnaku 7 okuva ensala lwekoleddwa lwekuweereddwa lwempeereddwa anti era kwe kugiderivalinga kwe kulaga nti ekoleddwa mu nnaku 7 nteekayo ekiwandiiko ekiyitibwa notice of appeal mu nnaku 7 eziddako nteekayo kye bayita memorandum of appeal kwe kujulira mu nnaku 3 agaddako nteekayo ekiyitibwa Hello. Oh, ako katubuuse. Hello, Honorable. Hello. Hello. Esimu etujemedde katujiddemu. Ampuliriza tusonyiwe ku technology olumu ajema. Hello Sebo. Yes Sebo, obadde oga nti munaku 3 eziddako kkooti ejulirwamu ewulira omusango ogwo. Gwe bw'omala okuteekayo apiiru mu nnaku 7 oteekayo notice 7 n'oteekayo memoranda 3 agaddako apiiru mu nnaku 7 oluvannyuma mu nnaku 3 agaddako nteeba bayita record apiiru kyekitabo ekyo ekirambe ekirimu ensonga zonna record of proceedings n'ebiwandiiko byonna ebyesigamizibwako olwo tuli mu nnaku 4 n'omusobyo omusango kkooti bw'emala okuwulira omusango erina okuwa ensalawo yaayo mu bbanga eritasukisa ye court of appeal singa court of appeal egamba nti ekifo kyere Hello. Yes, Honorable. Esimu ekyatujemedde ampuliriza tusonyiwemuko katono ka ba technicians baffe wano babikwatemu katono tuddemu naye Honorable Nalukoola kyamenya lwe lugendo luli olwapiiru kyekiyinza okuddirira awo mbadde njagala awanyinyonnyole. Then ekifaananyi kino ekirala gwali kusimuweereza buweereza at Kibazo Peter ku X genda bugenzi ku X weereza at Kibazo Peter weereza message yo nja kuba nsobola okugifuna n'okugisomera Honorable wano. Hello Honorable. Wangi Sebo. Tusonyiweko technology tuzannya 2 kwemu. Mwebito nayo mbadde kugamba yesebo nti kooti ejulirwamu singa ew'ensalawo yaayo gamba ng'esazaamu okulonda okwo ng'ebulayo ebbanga eritawera myezi 6 okulonda okwawamu general elections kutuuke olwo tewabaawo kujjuza kifo singa ebbanga liba teriwera myezi 6 naye kati olwaleero ne bwe tuba tugeze mu kkooti ejulirwamu eyinza obutakkiriziganya na mulamuzi Namanya Bernard n'egamba okulonda kwa Nalukoola kwali kutuufu etuulamu abalamuzi 3 bwe tuba nga tusazeewo kutambula kujulira kyokka ate era mu ngeri yemu bwe tuba tusazeewo kuddayo Kawempe North era tusobola obbawangula okuzawo kuli kuffe. Honorable akitegeeza nti tonnasalawo oba onoojulire oba toojulire.
ampuliriza abuuseemu katono kubanga ekyo kikulu. Aga nti ajja kujulira naye ate okujulira kuli eri gyali. Hello, Honorable. Hello. Sebo. Kitegeeza nti tonnasalawo oba onoojulire oba toojulire. Anti kye bayita okulira kwe kuteekayo gye bayita memorandum of deal. Naye nga tetwakkiriziganyizza na nsala ya mulamuzi newankubadde tumuwa ekitiibwa engeri gye yalabyemu ebintu. Alina n'eddembe okusala nga bw'alabye. Naye twakkiriziganyizza naye ensalawo ye y'amankyolo nnyo. Teyawadde ekitiibwa kusalawo kw'abantu ba Kawempe North. Honorable, mu lunaku olulala nga Nalukoola ye looya, emivuyo gye twalaba e Kawempe. Emivuyo gye twalaba e Kawempe. Honorable, nti ku lunaku olulala nga Nalukoola ye looya ku mivuyo egyali e Kawempe okulonda okwo tewandikusazizzaamu. Nti kikyamu okugamba nti ate defender yakubye striker endobo. Ate n'ogamba nti goolo njazaamu kubanga defender agambye nti yakubye endobo. Oli ye yankubye endobo. Nendenyanyamala nensitukawo nenteeba. Kakati eyankubye endobo awanika omukono nti oyo tobala goolo yenva mukuba ndobo. Amazima gali ludda waawo. Tulina emmundu. Tulina emmundu ezo zisabyalo. Yefe bannannyini kifeesi. Yefe babbalamu. Kati oli agamba nti mu nsala ey'omulamuzi Kibuuka Musoke nampuliriza tukyalina Honorable Nalukoola Luyimbazi, tukyatambula naye. Simu bwegira neebuuka neekomawo naye tujja kusigala nga tutambula mpola mpola. Munaatugumiikiriza olw'ebyo ebiba tebitambudde nga bwe twagala. Honorable. Hello? Nti mu misango gy'okulonda. Yesebo. Esebo. Kasanze nkakasaayo kimu ne ngamba nti Nalukoola nti ku Angola yakuba gundi oluyi amateeka g'ebyokulonda mbanga menye. Anti obujulizi olina obuleeta. Kati tewaali bujulizi bulaga nti Nalukoola ya kampeyinga. Ye Nambi alina wakulagira nti Nalukoola yaleeta bakifeesi abayonoona ebintu. Ye Nambi agamba nti mwalimu bakifeesi mu kulonda. Anti bakifeesi abajja n'ab'amagye. Nalukoola yalina amagye. Bakitaabe be balina amagye. Omanyinze kankubulira okusoomooza we kwali nti nnyini bintu. Omubbi yagoba nnyini bintu. Okiraba? Omubbi ate agoba nnyini bintu. Nze bwana kibazo ndi mu kusoomoozebwa okutalabikanga. Nti bano abakozi b'ebikolobero byabwe byesigamizibwa kugamba abantu. Naawe ng'otudde nga gwe mulamuzi ng'okkiriziganya n'ebyo ebyali byewandiise ne kubire ne kugulu. Kyova olaba nze sirina kutya n'akatono afunye kusoomoozebwa NRM n'abalamuzi abo. Kyova olaba tugenda twandigenda eri abalamuzi abasatu bataggulule bagambe nti namanya olimba nnyo tosobola kubba buwanguzi bwa Nalukoola n'abantu b'e Kawempe North. Ng'okozesa eppeeni kubanga onaakuwuddisizza. Owaye eriyo mukwano gwange Kyeyune Ssennyonjo
Kyeyunese Ennyonja akugamba nti ogambye nti ono omulamuzi mwononefu, kitegeeza ekifaananyi okiteeka ku kitongole kiramuzi ate ojulira mu balamuzi. Honorable nti abalamuzi gy'ojulira bo si boonoonefu ng'ono kaseera kuba Is it? Hello? Hello? Okutuseeko ko Honorable. Lutindo ono ku Radio Simba nina Honorable Nalukola. Hello Honorable. Wanjisebo. Ekibuuzo ky'ombuuzizza nti n'abakooti ejulirwamu basobola okubiranga omulamuzi Namanya. Olumu waliwo le basala ebirala ebyawukana ku balala. Bwe tojjukira nti Supreme Court ensa nga naye ekkiriziganya ensala ya Constitutional Court. Constitutional Court era ye Court of Appeal. Ng'egamba nti kikyamu okuwozesa ba civilian mu kooti y'amagye. Na bwe kiti abalamuzi ba Court of Appeal obula okwawukana n'omulamuzi Namanya. Eryakubuuza nti violence kati bamutadde ku ggwe gw'oli violenti. Bo bagamba bajja bono naawe ebintu baliwo violence ebyava mu kulolya polling stations 14 yaliwo naye nga wenkugambye ku polling stations 14 mwalonzi ng'omutwalo gumu mu kakaaga nga ekyo tekisukka 7. Ndaba wano abaweerako Honorable Nalukola abakugamba nti tuddeyo zaabika emipiira. Honorable Nalukola. Hello. Oyina wano abalonzi bo bangi oba balonzi bo oba si balonzi bo bagamba nti Bannayuganda. Ndaba Johnson, ndaba Markfields, ndaba Kakande Musoke, Muwonge, Makasi, Katsi, Wills J, Feizo, bo Peter Muwonge, Katumba baga nti muddeeyo zaabika emipiira. Nakyo twali kyagadde naye bannaffe abo abakaaya n'olowooza yo tebatyayo. Kubeera bye baakolerayo bya butiitiizi. Tebalinayo kalulu. Tolowooza nti era basobola okukozesa embeera y'emu okwongera okulumya abantu baffe. Sinakindi n'okuleetawo embeera ekandaaliriza okuddamu okulonda. Kuba bakimanyi tebasobola kuwangula. Onaga nti watya nga Speaker wa Parliament afunye ebbaluwa n'akolera mbagirawo. Naga nti ekifo kikalu kati. Ne bwagamba kasita wabaayo okujulira. Okujulira kuyimiriza ebyo byonna. Mu Lunyaanyimbe tulina kye tuyita stay of execution. Yimiriza kussa mu nkola ensalawo ya kooti. Singa abaggiddwa mu Parliament ajulira, ekyo kye kiyimiriza okussa mu nkola ensalawo ya kooti. Era kyova olaba bangi abajulira babeerayo mu Parliament. Gwe mwawowaabirwa naye amaze okuyindikeetinga nti yesi waakujulira yakkiriza ebivudde mu kooti. Kino kikwafectinga kitya? Oyo naye atwewuunyisa kubanga engeri gye yaleeseemu ekyo nga naye nga tolowooza nti ne meeting yatudde. Kaseera katono twabadde tulaba nga amawulire galipootinga ti chairman w'akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo bw'agambye. Maama bo baatudde ddi. Commission yatudde ddi kuba commission si chairman wabula commission. Commission yatudde ddi eya muwendo gw'abantu abo
okubanga basazeewo mangu ago babadde balinda bulinzi simu nga balina we batudde kyabadde kiti ekyo nakyo kikwewuunyisa ssebo. Eriyo Kironde akugamba nti ye muyizi w'amateeka aga nti Peter, I need you to ask Honorable Nalukola. Every time we have a problem with any part of the law that has been abused, then the whole structure is dead. Honorable Nalukola accepts that electoral laws were abused, albeit not by himself, but the laws were abused. So what is the problem of the judge in this case? Nga bwali omuyizi w'amateeka yeekake afumintirize alowooze ku argument gye nkuwadde eyalifali alabye striker omuteebi nga bamukuba endobo defender ng'ate awanika omukono ng'agamba oyo mukubye endobo bamuwe penalty naye tebakkiriza kuteeba kwe. Yalowooza nti amateeka bwe gaba gataputidde obwenkanya buba buzze abeere ng'amanyi nti buli musango bagusala okusinziira ku mbeera zaagwo. Abakazi ababiri omu ngabbye amatooka gatunda mu katale n'agabbye okuliisa abaana enjala betta bwe baba babawa ebibonerezo babawa byanjawulo. Yeekaka ategeera okuva ku siniya kansa ali mu kwogera kati ate munnabyabufuzi abibaddemu nti obwenkanya bwe baba babukola tebalowooza mu ange emu bwe batyo balowooza ne ku balonzi ne balowooza ku gye bayita okufuna obuwanguzi. Abantu omutwalo gumu mu kakaaga bwe baba tebaafuna mukisa kulonda ono mulala ye Kayiwa yagamba nti abantu omutwalo gumu mu kakaaga Kayiwa message yo ngisoma mu Luganda newankubadde eri mu Luzungu aga nti abantu omutwalo gumu mu kakaaga bwe baba tebaafuna mukisa mu kulonda okuva mu 2021 contention ebaddewo mu Supreme Court ebadde ya substantiality nti abantu eno eri substantial enough to affect the result nti gwe Nalukola tolowooza nti oyambye kooti mu kati okuva kati nti ensala zijja gambanga nti abantu bwe balemererwa okulonda nga bwe bandikoze it substantially affects the electoral results like we've been seeking variously. Era naye nsaba alowooze ku kino nti abalonzi b'e Kawempe North bali basoba mitwalo 19 naye abajja okulonda tebawera mitwalo 3. Emitwalo 16 bw'oba otunuulidde voter turnout yali 14 n'obutundu buna ku buli 100. Kitegeeza era ne omutwalo gumu mu akakaaga tebandizze bateekeko percentage ku buli 100. Ate omutwalo gumu mu kakaaga tebasukka 7 ku buli 100 ey'omuwendo gwonna ogw'abalonzi ba Kawempe North. Okiraba kati nawo agende mu figures azibale. Ekirala Nalukola yali nga awangulira ku nka 3.5 ku buli 100 Nambi ng'ali mu 33. Kakati Nambi ne bwe waali muwadde nga genze ku vote turnout ku mutwalo gumu mu kakaaga yene tumuwa percentage ya Nalukola ya 6.5 ku buli 100 era Nambi teyali wangudde waawo. Oba okiraba? Kakati ebintu ebyo tebabibala bubazi bwe batyo babala qualitatively ne quantitatively. Akikwate kyonna ekiramba ng'ayogera ku mitwalo abalonzi emitwalo 9 atunuulire polling stations zizo zali 197 zino ezoogerwako ziri 14 alowooza 14 ne ku voter turnout nga bwe yali mu kutiisatiisa bwe kwali zaali badde zikyusa akalulu. Jjukira nti akalulu tekaalimu babiri bokka mwalimu abalonzi abeesimbyewo 10. Yalowooza nti omutwalo gumu mu kakaaga Nambi yali adde agufuna ng'ate n'ewalala teyafuna ate ne twamuwawaabira twasirika kuba ebyali mu polling center mu tale center byakulaga nti alina ne we yafuna 7 ng'ate DR fomu yaffe eraga birala.
ayinawe yafuna ebina nga DRF yafeeraga birala ayinawe yafuna ebisatu nga DRF yafeeraga birala naye abaali basena jengo twasigala fa abawangula ne tumuleka okiraba naye era ekyo tekyamumalira yasigala akyawakana bw'aba ayagala nsobola omuzaayo ku byafaayo Sseggirinya yafuna emitwalo 4 nga mu 12 NRM neefuna obululu 6 kakati gwolowooza okuva mu 2021 okutuuka mu 2025 NRM yali yeeyongedde obuganzi mu Kawempe North nga baali bamaze n'okubba amabaati n'ebirala ebikolobero bye baakola kugamba alowooze na ampuliriza Lutindo Honorable Nalukoola eriyo agamba wano nti wangisebo yakuwuliriza era akkiriziganya eriyo bamakolo kavuma baga nti nabo bagamba julira eriyo Sessaaza agamba naye lwaki bino tetubivaamu buvi abantu ne tuprotestinga mu protest vote ne tuvaayo buvi mu bino eno nayo weeri naye abaganda olumu bagamba omuziza azimbya ttwe teriyo eddembe lijja kutuula awo butuuzi n'otunula olina okukola ebyo byonna ebijjayo ekyo tuvolaba ne General Museveni bwe yali agenda mu nsiko yagenda gye baali basinze okulonda DP mu Eruweero eriyo Hussein Wampamba akugamba ne Mwami Nalukoola yakuyise Mwami Nalukoola okkiriza nti abantu babakuba embooko abantu babalinnya mu bulago abantu baleeta emmamba ku lunaku lw'okulonda ne polling stations bazisazaamu bino byonna bitegeeza nti amateeka g'ebyokulonda gaali abused kati ate gwe oyagala otya okufuna mu kifu nti kyemugambye nti ani ebyeyikola ani eyakola byonna bya Mwami Wampamba eyakola ebyo yali gavumenti ani ali mu gavumenti ye NRM Nambi yali candidate 1 candidate we NRM so Wampamba naye yeefumintiriza alowooze ku byangamba nti bw'olabanga omupiira gukulemye ng'oleeta bakifusi nga bawubba nga badduka nagwo waliyo omupiira Igara ne Sheema ne bagwa draw penalty bwe zajja ne wabaawo entengereze gwe zaakwata n'atoolawo omupiira n'adduka nagwo nakati teguggwanga kakati ani yabbawo omupiira ffe tulina emmundu zikatuusa oyagala bakolenga ekyo mulamuzi amala ataputa agambe nti waliwo ebirumira nabwe kityo mwenna mufiiriddwa tukiiwe nga bataputira atoye yali omubi ampuliriza bwenkanya eriya addayo wali agamba nti nominations mu kulonda kw'omwaka ogujja za Sebutemba nti kino kitegeeza ki Honorable Nalukoola kalike twatapuse nenkugamba nti kasita ekiragiro kijja okuddamu okulonda ng'ebbanga teriweza myezi 6 okulonda okwo okulonda kwa general election kujje okulonda okwo kwa by election tekuyimirirawo kakati emyezi 6 ndoza tukyagirina naye tuyina ebbeetu okujulira bwe tuba tuwakanyiza ensala y'omulamuzi oyo eriyo Odea akubuuza nti kino omulamuzi kyagambye nti Nambi yali disenfranchised naye teyalonda ng'ate yalina akafaananyi ng'akuba akalulu okitaputa otya entaputa y'omulamuzi nayo nkyamu to disenfranchise kibeera deliberate denial of a voter a right to vote tewaliwo deliberate denial kubanga Nambi yajja n'alonda
bali bakola bukozi kuwonoona byava mu kulonda materials ze bayonoona naye nga yajja bulungi n'alonda. So toyinza gamba nti waliwo disenfranchisement ng'okiteeka ku electoral commission nga tokiraze nti electoral commission yakyankalanya. Ekirala nanti yo electoral commission ekkiriza. Neewulira kino bwana Kibazo. Tokimanyi nti tutera okulonda ne batabala bivudde mu kulonda mu districts ezimu naye ne balangirira. Ne bagamba nti bwe tubaze ne bwe tutabala buli busigadde. Bwe kibaddenga kakati bw'obanga omaze okuconsideringa voter turnout 14.4% n'otunuulira ne polling stations 14 z'oyogerako nga zonna awamu ziri 197. Lwaki tomanya nti era ono abadde tasobola kuwangula ne bwe baali badde bino eby'e14 babitaddemu era teyali wangudde. Honorable Nalukola eriyo akugamba nti Honorable Nalukola mu bino byonna tebagenderedde ffe ab'Ekawempe tuleme kubeera na mubaka watyanga kkooti ejulirwamu omusango egusaze mu nnaku ntono nnyo n'egussa wali. Ekyo mu Lunyanyimbe tugamba kiri speculative kuba tetunnatuukayo tosobola kusala lutindo lwotannatuukako. Abalamuzi abasatu ate bo bayinza obutafaanana n'omu yasazeewo okuguwulira mu wiikisi 2 n'agumaliriza mangu ago kubanga empumbawumba yaggwa ku Lwakusatu lwa wiiki eri mu nnaku 2 n'aba ng'amaliriza okuwa ensalawo ye kubanga olwokuna n'olwokutaano olwomukaaga ne Sunday Court tezikola olwamande n'akugamba nkuwa ensala tubala nti ikoze ennaku 2 gwe wali owuliddeyo omusango gw'ebyokulonda ogufaanana bwe gutyo yapapirira ne tutuuka n'omugamba tuwe ku budde tusobole okukunya bano abajulizi yagaana n'ennaku zennyini 30 ge bamuwa mwalina okuwulirira omusango yagaana ozimalako nga walinga waliwo ekijja ekisiriira yeewuunyisa. Ono bamuyita Mutesa Rema agamba nti Honorable Nalukola oba wakozesa ba lawyers bannamba lujega kubanga ffe mu kuwuliriza mu kooti twali tulowooza nti mujja kuprovinga nti bano abajulizi bannambi balimba ng'ejjembe n'olwekyo obujulizi bwabwe buggyibweko oba balooya bo be baatulyamu olukwe. Balooya nga balungi bazibu obamanyi gwe bw'omanyi kanso gwe bayita Muhammad Mbabazi gwe ye lead kanso kakati balooya abo si be baasala omusango. Ekisooka ebintu bingi bye tulaze ensala y'omusango esinziira ku nsonga nnyingi zonna awamu olina okuzifumintirizaako zonna ng'oŋŋamba ebiringa ebyo. Ekirala looya ne bw'aba takoze bulungi omulamuzi alina ebbeetu okukola inquiry eri bagiyita inquiry nti omulamuzi alina n'ebbeetu okuyita obujulizi obuba buleeteddwawo kubanga kuli okusalawo kw'abantu b'e Kawempe North tosobola kumala gasazaamu kuwangula kwabwe. Honorable Nalukola tweyanziza akadde katukutte naye tweyanziza nnyo katukute oddeyo omale okwetooloola Kaaba oba obadde omaze. Nkyaliwo ssebo ku Kaaba mpumuzzaamu ne mmala okwogera nammwe kuba ensonga nkulu nnyo. Naye munange ekigambo kino kigamba abantu abampuliriza nti nze sirinaamu kutya kwonna wabula twafunye bufunyi mu kisanga na North okwolesa ebikolobero by'abo abali mu buyinza. Naye eriyo asembayo Kyeyunese Ennyonja akugambye nti abalamuzi bavunda ddi ng'opposition esingiddwa omusango oba ng'ewangudde omusango nga bakoze gadibe nga lye tekiriiko ani yaani nga bakoze gadibe nga lye ate nga nabo bakyolesezza. Kansola Dislas Lwakafuzi akugambye nti kasita wagenze ku Kaaba nti omutonzi waffe byonna ajja kubitereeza. Amiina mutumidde
nsaba Katonda amuwonye bambi. Tweyanza nnyo Kanso Nalukoola ampuliriza lubadde lutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira mbadde ne Kanso Elias Naluyimbazi Nalukoola.